akawungezi k'eggulo nayogeddeko ne Beene ku ssimu era Beene musanyufu nnyo okulaba ng'emirimu gy'Obwakabaka gitambula era yantumye okubategeeza nti musanyufu olw'obumalirivu obutusobosezza okulaba ng'enteekateeka z'Obwakabaka zigenda mu maaso. Akawungezi k'eggulo ku ssaawa 12. Ssaabasajja Kabaka era musanyufu olw'okuba nti abantu ba Buganda tebakkiriza kutwalirizibwa bannakigwanyizi. Bannakigwanyizi abaagala okukozesa obukosefu bwa Beene ng'akaggi bwe baagala okuyita okutuuka ku biruubirirwa byabwe. Tulina bannakigwanyizi balowooza nti embeera ya Kabaka ke kaggi mwe banaayita babeeko bye baggusa. Bwe balaba Ssaabasajja ng'ali kuno nga bagamba Katikkiro Kabaka mutwala ajjanjabwe. Ssaabasajja bw'agenda okujjanjabwa nga bagamba Katikkiro Kabaka omukwese muleete. Ndowooza obwannakigwanyizi mubufuna. Buli budde babeerako kye bayiiya. Waliwo ne lwe baabika Omutanda ng'agenze wano Kenya. Ate enkeera ne babulaba ne Pulezidenti Uhuru. Tebalina na nsonyi. Wandibadde ogamba nti kwolwo bandyetonze ba ne basirikira ddala. Bwe bavaawo nti ali mu buwambe. Ate bw'atabeera mu buwambe nti awo waali bamukuumiddewo tayeyagalidde. Kabaka babadde bamuyita bano abaana ab'oku nguudo. Omanyi omwana ow'oku nguudo akamotoka kajja akasite kanso ne kabayoola ne babatwala baba batwala kampiringisa ani amanyi. Naye olaba n'omuntu wa bulijjo wano juuzi wano omuntu bamukwatidde ku kisaawe omuntu atamanyiddwa na kumanyibwa. Kabaka bamuyita mwana wa ku luguudo. Abakola bino balowooza nti Abaganda bajja kwekyawa olwo beegugunge bo batuuke ne ku bye baagala. Zimusanze akozesa Kabaka ng'akapiira. Zimusanze akozesa Kabaka ng'akapiira. Abantu bano mubamanyi kambabuulire nga mukulu wammwe mubeegendereze si balungi. Ekitiibwa Sipiika tuzze wano lwa nsonga enkulu yambalirira naye bagenda n'otuwitira mu enteekateeka nnamutaayiika kubanga baagitwanjulira mu March ow'omwaka guno enteekateeka nnamutaayiika 2023-2028 era mu nteekateeka eyo mwe twawumbirawumbira emirimu gigenda okusoosowazibwa mu myaka 5 egiddako omuli okunyikiza ebyobulimi emmwanyi ndowooza ewammwe mu bitundu gye mukiikirira abantu bazirimye. Tulina ekizibu kimu ku mmwanyi kye mbasaba mukubirize abantu eyo yonna gye muli. Ssaba Oweekitiibwa Sipiika abafunye ssente zigenda okuwera ssaawa 6 nga batandise okunywa omwenge. Omuntu olutunda emmwanyi ssaawa 6 nga batandika okunywa omwenge. Ate bwe butandika okuwungeera mbu ne banneeko nali siwulirangako bantu be bayita banneeko. Omubaka w'olukiiko yamuŋŋamba kuva Ssingo baaliwa banneekolera gyange. Ate omwenge bitambulira wamu ne banneeko. Nkubiriza abantu ba Buganda bongere okulima emmwanyi naye beegendereza omwenge. Kabaka tayagalanga mufune ssente mugende mufuke batamiivu. Kabaka ayagala mufune ssente muweerere abaana muzimbe amayumba. Lwaki onywa omwenge tonateeka bujjo mu lujjaalu? Wafunye obukadde 30 mu lujja waliwo enfuufu biki? Leka kunywa omwenge bwotyo bwe buzibu bwe tulina ku mmwanyi. N'obwamalaaya siriimu ajja kubatta. Mwalabye mwankole siriimu yeeyongedde. Awo nno tube beegendereza. Naye mu nnamutaayiika emwe mulimu n'ebyo byenjigiriza ebyobuwangwa ebyobulambuzi ebyobulamu. Era enteekateeka nnamutaayiika yanjulira olukiiko mu lusirika olwali e Masaka ate ne mu lusirika lw'abakulembeze olwali mu Muteesa Royal University mu March. Ng'abakulembeze tulina okulaba nti ebyo bye twasoosowaza tubissa mu nkola. Ensonga enkulu etuleese Oweekitiibwa Sipiika yambalirira era omuwanika ali wano. Embalirira eno ekoleddwa nga tulondoola emiramu egiri mu nteekateeka nnamutaayiika nga bwe gigenda okutambuzibwa mu mwaka gw'ebyensimbi guno bwe tutandika.
era essira mujja kuliwulira ku byobulamu, ebyenjigiriza, obutonde bw'ensi, okunyikiza obuweereza, abavubuka, ebyobulimi n'ebirala. Abakiise nga bwe baalabye kubanga ndowooza baagiyiseemu, embalirira egenze erinnya mpola mpola. Ekyo kiri bwe kityo kubanga tulina okubeera abayiiya era tulina okugaana okwekubagiza. Eriyo abantu bangi baagala tukwate ku ttama bwe tuti, buli kaseera tubeere nga tukaaba. Abamu ku baabo be bakozesa Kabaka ng'akapiira kuba tebaagala Buganda egende mu maaso. Kyetwava tugamba nti wadde tubanja federo naye tetugenda kwekubagiza, tujja kubanga tuyiiya. Malirize n'ensonga endala emu yokka, Ekitiibwa Sipiika, ekwata era ku byobufuzi bye tulimu kaakati ebyakaweereege. Kirungi tulinawo ababaka wano be tumanyi obulungi. Ndabawo babiri mbamanyi bulungi bombi awo, bakulidde wano. Ebyobufuzi biyitiriddemu ebigambo ebinene, ebigambo ebikankana biyitiridde: okuvuma, okwerangira. Kakati simanyi na kumanya, batandise n'okusikangana ebitogi. Twetaaga obuntu bulamu mu byobufuzi mu Uganda. Kaweereege oyo bw'atyo akola ekiseera kitono nnyo era abanga mata gabimba ne gakka, tatuusa ku buwanguzi. Awo nno tukubiriza bannabyabufuzi okwewa ekitiibwa, okuwuliziganya ne bwe baba ensonga tebaziraba bumu. Abantu nga bali mu byobufuzi tebasobola kufaananya ndowooza. Olaba ne mu maka, abamu ku mmwe abali wano abantunuulidde ne leero mu maka gye muva, nnyina be mmanyi nga temussa kimu n'omuntu gwe wazaalibwa kitammwe ne nnyammwe omu, naye nga temussa kimu. Kakati ate olwo omuntu gwe walaba obukulu bw'ayogera gwe ky'otayagala n'omuvuma buli kintu, n'otulaga bw'ofaanana ku mutima. Ebyobufuzi ebitaliimu buntu bulamu tebijja kutuzimba era yongera kutukuumira mabega. Awo nno tubakubiriza mufune ekikopo kya kaawa mutuule. Mufune ekikopo kya kaawa mutuule, munywe kaawa nga bwe mwogera nga mutunuuliganye. Naye n'ovuma omuntu n'ovumiramu n'ekitaawe, n'ovumiramu n'ennyina, n'ovumiramu n'abaana, n'ovumiramu n'abazzukulu, kiki ky'oyagala okuggusa? Ate abantu bano be mulaba, abalonzi abo balaba balondoola ebintu. Awo nno ffe ogwaffe tugukoze, tubabuulira ekituufu. Muba temwagadde kukikola era gunaaba gubasinze. Mweyise kisajja kikulu, muleme kuneneŋŋana nga bwana bwa njala, ate mubeere bantu balamu. Ssebo Oweekitiibwa Sipiika neeyanziza nnyo okumpa omukisa guno okwogerako eri Obuganda ku nsonga zino ezituleese n'endala oba oli awo bangi ze babadde baagala okuwulira.